abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale kulaba Dream TV. Dream TV mbebaza bakola ku Dream TV nebaza Apostle wa Pastor Serwadda waliwo nno yogenjagala okwebaza nnyo naye kumwebaza Bungereza yani Junior amumanyi kakati n'abalala mwenna abali ku Impact mwebale nnyo nammwe mwenna abali mu kanisa Victory Christian Center abeera abooza kanisa abooza entebe mwenna mwebale nnyo kubanga si musaala ebyo si bya musaala bya mpeera ate nga Bible etuga nti empeera yaffe eri luddawa mu ggulu. N'olwekyo mwebale nnyo mwenna gye mukolako. Olwaleero njagadde okuleetera lwaki abantu babeera kye bali. Olwaleero abantu bagamba nti Uganda eyagala ebivunze, Uganda eyagala byonoonese. Abantu bakaayana abantu okwonooneka. Naye wateekwa okubaawo ekyonoona abantu. Omuntu tayonooneka yekka. Omuntu azaalibwa bwereere mu buli ngeri. Abeera bwereere. Mu fiziko kubanga talayambadde engoye, mu mayindi, mu bigambo, mu bikolwa aba bwereere najja ku nsi kuno. Naye kiki ekimuleetera okwonooneka? Omuntu n'omusanga ng'atabusa atta bantu oba avuma oba ayomba. Kiki ekituleetera ekintu ekyo? Kutya. Nakyogerako tukyogeddeko wano okufiya obusungu awamu naki n'okuwalagana. Naye njagala kati kuleetayo kutya kwokka engeri gye kuleeteramu abantu okukola ebintu eby'ekisiru. Omuntu bw'aba atya akola ekintu ekyatalinaako na control. Katugambe waliwo omuntu ng'aba amasasi gavuze ne wusanga omuntu nti yeekunkumulidde nti kyamasasi bwe gavuze teyategedde n'amazzi gye gaavudde. Abalala bakola n'ebisingawo ng'atidde, olulala n'ayogera by'atateekwa kwogera oba n'alimba olw'okutya, ne bamulimbisa olw'okutya. Abaana bwe tukuza tubassaamu okutya. Gundi nja kukuba gwe tuula wansi, nja kukuba, nja kutwalewo omusawo akkuba empiso. Owulidde, tubateekamu okutya okwo. Naye ng'okutya kuzaala ebintu bingi ebizibu. Okutya kulina kye kusooka okuzaala. Mu Luzungu bakiyita jester. Kizaala ba jesters. Ba jesters beba balinga badiikuula. Wano tubayisa amannya mangi naye be balinga badiikuula, be babanga abantu abakola ebintu ku street okwo eby'ekibibbi eby'ekyayaye bakuba n'ezzaala. Jesters mu Luzungu bwe bakiyita. Mu Luganda simanyi oba tuba tubayita tutya abantu abo. Abeekonzi b'ebintu. In fact si beekonzi. Abeekonzi beekonga jesters. Basingako ne ba clowns okuba wansi. Kwega basingako ne badiikuula okuba wansi. Ba jesters. Badiikuula ba clowns nti oli oba comedian. Clown yeddiikuula. Naye wansi wa clown waliyo jester. Nodda ku clown. Ate awo buva ku clown ddiikuula nodda ku comedian. Ate comedian asingako era ddiikuula. Kubanga comedian kintu kyetaagisa amagezi okuba comedian. Kyetaagisa okusoma. Kyetaagisa okumanya gy'okusiza ebintu eby'enjawulo, amawanga ag'enjawulo. Kyetaagisa homework. Newankubadde ba comedian baffe wano abamu
ate beefuula ba jesters oba ba clowns. Clown ye teyeetaaga nnyo asobola okukuba bw'ati mu ngalo omukka ne guva mu ngalo bw'ati. Ye yamanya kyakoze, yamanyi. Clown ye ayinza okwetekako olubuto nga luli ku mugongo mu kifo ky'enno mu maaso. Ayinza okwetekako amatu nga galinga ga kamyu, afaanana akamyu, ye clown. Naye comedian ate takola ebyo. Stand up comedians naddala abamu betulaba kati betumanyi ab'ebweru na wano mu Africa baba bagezi, baba bamanyi ebiri mu politics, baba bamanyi ebiri mu social life z'abantu, mu economies z'abantu. Ebintu ebyo ne babireeta mu ngeri y'okukusesa, naye bakugambe kye bategeeza amakulu nga bayisebo mu kkubo ery'okupaswedinga, persuasive language, okumatiza kye bagamba. So tebaba basiru. Then n'olyokutuuka ku ba-actors oba ba-actresses bennyini. Olidde? Abo ate basingako bali. Basinga ba jesters, basinga ba clowns, basinga ba comedians. Kubanga ate ebyabwe bingi nnyo binvolvinga character. Character nga we twagamba mu programu emu erimu ebintu bingi nnyo nnyo. Character yo ng'omuntu, character yammwe nga family, character yammwe ng'eggwanga, character yammwe ng'aba enzikiriza gundi oba kiki. Character ate yezingiramu binene nnyo. Naye olwaleero tugenda ku ba jesters ne ba fools, abasiru abaggwaago. Bajja olw'okutya. Okutya kuleeta kuzaala abantu abo. Lwaki? Kuba batya okubeera ab'amazima. Atya nti bw'anaayogera eby'amazima ajja kufuna problem oba tajja kumalako. N'olwekyo kayeefuule diikuula asobole okubeerawo amaleko. Naye nga kutya kwe kumuleetedde ekyo. Omusajja ayinza okuba nga tayagala gavumenti naye ng'atya okukyogera nti bw'akyogera bayinza omutwala ne bamusiba kati ng'atya ekyo. Kati ne yeefuula ddiikuula. Abwensanga nateete nga yeekonga tayagala kwogera mazima naye ate alina okubeerawo, alina okufuna ssente. Naye musajja wattu talina kyakkola nga yeefuula ddiikuula. Jester yeefuula. Mu lulimi olutuufu babayita ba flatulists. Flatulists. Bantu bazibu nnyo. Abo be tulina bangi. Abajapani bo bakinyonyola mu bigambo bibiri. Epiri otoko. Bajapani bino ebintu mbisoma nno busomi nembibaleetera nange mubimanyi. Bajapani flatulists bano ba flatulists beebo ba jesters ababbi. Batya okwogera amazima, si babbi batya. Tulina kati abantu wano abatya okwogera ku Museveni. Tulina abantu abatya okwogera ku Kyagulanyi. Tulina abantu abatya okwogera ku Mao. Tulina abantu abatya okwogera ku Amini eyafa. Naye nga bawulira bo nti singa yabaddewo naye nga tebasobola kyogera. Kati omuntu ng'oyo mu kutya ayinza okufuuka flatulist n'abeera nga akola performance ze tuyita flatulistic performances ebintu ebyekisiru nga muntu byakola naye nga lwakutya atya amazima. Abantu bagamba mu truth is bitter. Awulidde? Naye amazima abantu amazima tegakaawa bukaayi
kyokka amazima gatiibwa mu biseera ebimu mu biro ebimu. Omuntu otya okwogera amazima, otya okwogera omuntu gw'oyagala, otya kwogera omuntu gw'okola naye, otya buli omu, otya bweru ne munda. Mu kibira otyayo n'eka otyayo. Kati nga ky'olina okukola ate okulaga abantu nti okyaliwo oli wa mugaso, kwesiriwaza n'ofuuka flatulist, n'okola flatulistic performance etaliimu makulu. Kakati ekyo bwe kiba kuffe kale naye ate bwe kiba ku mufuzi nga yayingiriddemu okutya ng'atya omufuzi abakulembera ng'atya ng'alinamu okutya n'amala afuuka flatulist ng'alina performances eziri ekigambo nakyo si kyangu flatulistic. Munsonyiwe ekigambo naye tulina okubyogera bwe tuti tubalaga obuzibu bwe tulimu ng'abaafugibwa abazungu n'ebigambo bye twogera ebimu tetubimanyi kyebitegeeza, tusoma bisome naffe ne tubireeta mu bantu ne twongera confusion ku confusion. Flatulist, omufuzi omukulembeze bw'abeeramu okutya ng'atya abantu, alina fear, afuuka flatulist n'atandika okukola flatulistic performances ng'okukwata abantu, okusiba abatalina musango, okumala gatya nga buli kimu okitya, ng'otambulira mu mmotoka ezikuuma 56 nga Bagadafi bwe baakolanga. Nze njogera ku bali bemmanyi, soogera nnyo ku bye simanyi, ye njogera ku bemmanyi nga Bagadafi Bamobutu. Naye mu ebya wano sibimanyi bulungi, naye ng'omukulembeze atambulira mmotoka nga 50, Mobutu ne toilet ye ne bathroom ye, Mobutu, Gaddafi bwe batyo. Nguwema simanyi ba Bokassa atambula n'ebibye byonna kumpi kutambula n'enkoko ze. Convoy kutya. Afuuka flatulist. Bw'ofuuka flatulist, you develop flatulistic performances. Okola ebintu eby'ekisibo. Oyinza okutandika okusiba abantu, okutta abantu, okukuba abantu, nga gwe kutya kufudde flatulist. Performance yo tekyasukka. Bannayuganda ebyo bye baagala kukubwa kibo okubawuliza, baagala kubasiba okubawuliza, baagala kubatta okubawuliza, baagala tocha okubawuliza. Ofuuse flatulist kati oteekako flatulistic performance. Teyina gyedda wabula kukkiriza olw'okutyaku nti kati kaneefuula eddiikuula kubanga I have to survive, kankole buli kyatusiru. Abantu baffe kati abakola ebyobusiru ku performances ku theatre bwe batyo bwe baatandika. Owulidde? So ebintu ebyo okutya kutuleetera ebintu ebyo, abantu okwesiriwaza ne beefuula abasiru, abandi badde abagezi. Twabyefuula ddaffe byonna ku mulembe gwa Amin, ne twefuulafuula ne tuyiteeyo nga n'ebigambo bye twogera ku stage byakukwekereza tusobole okubeerawo. N'ozannyanga ddiikuula naye ng'otya oli Amin, bw'onooga tomwagala ogenze. Owulidde? Bw'ogamba nti omwagala era nakyo kisobola okukutwala kubanga waliwo abatamwaga. Kati nga tulina kwesiriwalizaawo nga kati abantu abasinga bwe beesiriwazza, abalala basirika busirisi tayogera,
flat list tayogera ataddeko flat list ekigambo tekinkutula amannyo bannange awulidde ataddeko performance etaligasa omulala asirika busirizi performance etagasa kuba atya nakati tutya awulidde so abangu abatidde batandise okuzannya okutagala aba mu kibiina kinadda mu kiri abamu beesiriwaza bwesiriwaza ne bantu bagezi balooya ninga beesiriwaza bwesiriwaza basobola okubeerawo olwafiya eyatuteekebwamu okuva omuzungu eyajja n'emmundu naguno gujwa emmundu tevangawo owulidde abachina bagivaako dda bo bali mu kukola development ya bantu baabwe buli muntu alina okubanga bilioneya buli muntu alina okubanga yasoma buli muntu alina okubanga alina waasula nga alina kyayambala alina kyalya bye baliko buli muntu alina okubanga alina eddagala bye baliko so tebakyali ku mmundu nti musululu moja bwe mutasimba wano mwenna tukuba neve tukyali ku mmundu tukyali ku mmundu eyatulekerwa omuzungu okututiisa yagireeta tutye era tubatya abazungu nakati tukyabatya bw'olaba omuzungu oyagala kukola birala bw'olaba omuddugavu okola kirala omuzungu how are you sir bw'olaba munno omuganda kiki ggwe oli otyawo lwaki yeto omuganda nti oli otya ssebo nga oba oli bw'omuganda nti how are you sir so tukyalinamu ebintu ebyo bingi nze njagala okubagamba okutya kutuleetedde ekizibu paka nga tuweddemu okutya okwo gundi amagye bwe ganaaba ge gatatufuga tunaakola tutya ffe twamanyiira mundu tufugibwa ku mundu bannanga ab'amagye bwe banaavaawo tetuufudde tujja kufa nno nga ffe tufuuka baki bakuzannya ddiikuula kiringayo noga nti bannange kakati ate singa tetulonda gundi tujja kuba bubi omuntu omu tujja kuba bubi miliyoni 45 kyeŋŋamba kiki nti tugezeeko okumanya fiya etuleetera ki yetuleetedde bino byonna bye tulimu yatuleetebwa omuzungu ate nakati ye akyayongera kubanga aleeta tekinologi omupya ku mpya buli kaseera tujja kuba tutya okukola ekintu kyonna kyova olaba okuyimba zina kukuba eŋŋoma kusinga nnyo mu Afirika eno twagala nnyo okwekwekamu ebyo olidde tuve ku mulamwa gwennyini nze ndowooza Afirika ezinya ekimala tukubye eŋŋoma ekimala essaawa etuuse ziwuumulemu owulidde tudde ku nsonga yennyini tuve tumanye ebintu ebyo bituleetamu okutya kuli mu ngeri n'okukola bizinensi kati omuntu atya okukola bizinensi omuntu atya buli kimu agaba bwe naakola kino essomero bwe linajja naakola bizinensi gundi bwe bananziba naagula booda bwe banaagibba tutya enkya we fear tomorrow so nga ate bayibuli egambe totya byankya owulidde ye yakutonde ayambaza ebiwojjolo asimbula ebinyonyi nga tebirina nekye ne bigenda ne bifuna kye birya ajja kulabirira naye olw'okutya ne twefuula abazibu ne twefuula baddiikuula naye nga abakituleetedde weebali oba ebikituleetedde okutya weebiri
tukyatye emmundu. Ow'emmundu bw'aba si yafuga tulowooza nti omuntu okutufuga alina kuba na mmundu. Naye nga ddala ekyo kituufu. Ekyo nakyo tukikola lwa kutya. Owulidde? Omuntu okutukulembera tekyetaagisa mmundu. Naye olutalo olwo lwetaagisa emmundu. Owulidde? So zijje nga olutalo weeruli. Tezandize mu bintu bya kulemberwa bukulembera. So okutuusa nga iyo fear tugi overcomes obanga ebyo ebitutiisatiisa ebituleetera okutya tubi overcomes. Owulidde? Tutya education yajja ne tutandika okutya nayo yali tuli y'abazungu kututiisa ne batandika otujja ku bintu byaffe ne batussa mu byabwe. Ebyabwe bye ebisinga ebyaffe. Ne tutandika okutya abasomi. N'abasomi ne batandika okutya abatasomi. Then awo ne tudevelopinga baddiikuula aba buli kika. Nze ndowooza nti abaana abato abaagala okujja leero mwegendereze nnyo okutunuulira abantu nga mubatunuulira nti atuleetera kutya oba atuleetera ssanyu, kweyagala, kukola emirimu. Toyinza kukola mirimu ng'otya. Toyinza kukola mirimu ng'omanyi nti oyinza okufuna problem. Ojja kutuulaawo ogende mu mwenge. Ogenda nti ate tukole ki? Batuwe. Owulidde? Sente zikuggweko ga nti bane mu mpole. Owulidde? Otya. So mu generation eddako mulina okuggyawo emmundu. Tulekeraawo okutya emmundu nti oli bw'ataba na mmundu takulembera. No, omuntu ayinza okukulembera nga talina mmundu. Oba nga takozesa mmundu okukulembera. Kuba teri ggwanga litajja kwetaaga mmundu ezo. Kale nno nze nzikiriza nti singa ffe generation enkulu tutuula bulungi n'abaana bano abajja ne tubalaga fears zaffe nabo ne batubuulira fears zaabwe, kiki ekizireeta? Kino tekijja kutwala 2026 kyokka, no. Kumpi 2026 ebanga ntandikwa butandikwa kuba kakati Africa etandise okuzuukuka. Owulidde? So tulinga abatandika n'olw'ensonga eyo. Let's arm ourselves by sharing with the old people our experiences as to why we went wrong and as to where we went right, as to how we went wrong or right. Then to sharing an energy y'abaana abato abalina amaanyi to implement. Ebyo tubigatte byombi nkiddamu nkyogedde mirundi tugatte experience ne energy y'abaana abato to be integrating bwe tuti. Otherwise bwe tuleka kino ne kigwa kyokka oba kino ne kigwa kyokka abaana ne bagwa bokka naffe ne tugwa eno fekka, eggwanga terina we lijja kubanga lisigadde. Kubanga ekikola enkulaakulana yonna is continuity. Ekyattisa Africa be bazungu okugalawo continuity by'obuwangwa byaffe, ensoma yaffe, enjogera yaffe, endya yaffe. Continuity ne bagimenya batwa. Bagikubamu balinga gye baatema obutemi. Ne batuleetera ebintu ebipya bye twali tutamanyi. Nakati continuity yabyo tetugimanyi bulungi. Kuba be babifuga. Ffe tulina okugatta ekyo bwe tuti. Abakulu experience. Tetulina gisuula. Kuba yebazadde mu abaana abato abaagala okujja. Yebazadde experience yaffe. So tugireeta. Mmwe ne muleeta amaanyi ag'ekito, ag'obuto,
aga implementing yaga kuba namba 9 mu mupiira ekuteeba manyi faba kulu kati olwo tuli eri ku bench experience tujiba wadde naye kisaawe kyetaagisa kyo manyi kaakati getutakyali naffe kugenda kubwa tia gasi kudduka misinde kudde tetukyasobola nolwekyo coach atudde eri ku bench abawadde experience abagambye twakuba Brazil lwansonga gundi ne gundi twakuba Argentina lwansonga gundi ne gundi mu mwaka gundi ne gundi byonna abibateeredde ensobi gye twakola wano baatugoba aba Manchester yali bweti ne bweti mutemukola kino ye experience netugigatta kwenaje akapiira ne katandika. Without that integration, without that continuity, we are going to break this nation into two. And the young people will lack the experience we have gone through and the implementation of the factors that must be shall be denied their energy because they don't have any continual experience jetubalekedde n'olwekyo kiki mu bufunzi integration eno yeetaagisa. Olwaleero tuleme gamba nti abaana abato boononese basiriwadde tebakyalina kye baliko. Nedda, they need our experience, we need their energy. Together ebyo byombi nga tubigase tusobola okufuna something propelling us into a future for which we must find a destiny. Mukama waffe yeebazibwe nnyo.